Ndi wano olunaku olwaleero okwebaza abasoga omulimu gw'emakoze olunaku olw'eido ogw'okwaniriza pulezidenti waife Robert Kyagulanyi Ssentamu. Pulezidenti agiire okwidda Busoga nga General Museveni yankava mu Busoga okumala ewiiki ibiri namba. Ewiiki ibiri Museveni yali yankadimala Busoga. Era ewiiki eyeewoire we yaviira mu Busoga yagaba sente eningi ne Busoga wanaye ng'ekiri mugabya sente nsonga ya kukyawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu na kulowooza ndasobola okuyiza Busoga kubanga baamanirira okudoosa okunoomoola Abasoga. Sabulujjo neno gye muli kubona eno President muyabeire wano we muli mubona wano abo baba we sente okukyawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enkyukakyuka. But this message ndikwenda eje mu bantu b'NRM bakyali baife actually ntabira na bakyali baife baganda actually tiena nakubeera na baganda baife mukozi omulimo munene ino okuyamba mwami Museveni okuba mu buyinza. Aye emyaka gye mumaze mu buyinza Busoga ne yandibeere Sabulujjo mu Uganda yandibeere nganga yiga. Busoga n'agava amasanyalaze agafuluma ne Uganda. Busoga tulina Lake Nalubaale. Busoga tulina River Nile. Busoga tulina emigga egisinga bungi wano e Busoga wano. Sezibwe eri wano Busoga. Enanda badigoba kwa Basoga. Me bali batoola akasente. Ebikado bya Basoga byadiba eyandibeere nga cash crop mu Busoga. Ebibali bya Basoga mwabibagobamu. Ekyaleeta mwami Museveni duuza okumala ewiiki ibiri namba n'abantu be kutongoza boda da Kibanda mpola. Okutongoza boda da Kibanda mpola nti oja weewola boda. Otunda itaka lya dada oli yakukuumira yakola obugeiga watundere wajja weewola boda kibalonkinze mu Busoga. Na kwambaza Basoga t-shirt after okuba omutwalo. Eyo tini solution ey'Abasoga. Eyo tini solution ya Uganda. Solution ya Uganda kufuna government esobola creating policies esobola kutulambana Uganda mu bwavu. Ti hand out no. Therefore Abasoga tibajja kwira mabega. Musoga gaba akyaye ekintu abakikyaye. Busoga tejja kwira mabega. Okuva mu 2021 paka kukyusa bukulembeze. Tutujja kuyikaikana and I am telling you tulikuja kufuna obukulembeze insha Allah. So Abasoga bano bamuli kubona bano Museveni yabaire mu ewiiki ibiri enebe sigino kibe kyakubonera ku imwe mulo kulowooza nti mujja kudyeka n'okunomola Abasoga nga banomera ku sente Davidomi w'omusolo debatolo omusolo gwabo twagire donating actually President ya fulfilling promises one of his promises de yakola Muiganga district okuzimba isomero erimaze emyaka 20 ni Museveni yabaire muno kyamulemye okujo hey bana mwalowooza muti Abasoga bajja kutambula ku bintu by'ekisiru ebyo. Abasoga bali beyond that reasoning capacity y'Abasoga sadno terimu ebyo bye mulowooza nti mujja kuba n'omwola mulowooza nti bajja kutegeerera mu myaka gye mwabagejingiraku. Busoga mutava ku mulamwa wairenga getuli tini getuliment okuba but at least getwale tini getuli ekyo mubeyo nga mukiidi. Bayibuli mu Matayo 7:15 ekoba nti mwegendereze ngaino banabbi abaida gye muli banabbi ab'obulimi abaida gye muli nga bambere ekyambalo ky'endiga ayi nga mitima gyabwe ensega gikusula bukusule. Abasoga bamala okutegeera okwegendereza n'okwekuuma endiga
Banabi b'obuli babedda mu kyambalo ky'endiga. Timujja kuira mu kudoosa Basoga nga tukaali balamu. It will never be. Ekimubeewo nga mukiidi. Busoga yali na buli kimu. Mwabigema mwabimalawo mwabisaanyawo. Timujja kudyeka na kunomola Basoga nga bali kubona abona emyaka gye mubaze mu buyinza. Tikijja kubaawo mu Busoga wano. Ekyo kyamala okuvaawo ebintu byakyuka. Tibikalinga we mwabibaliranga no. Busoga tebakagitegeerera. Nti gundi nategeera mu kitundu gundi nategeera mu kitundu no. Busoga eri kwena mukulembeze waabwe, Busoga eri kwena mutabani waabwe, Busoga eri kwena mwidukulu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba kulembera mu Uganda. Ezira kindi. And we are ready to stand with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Paka waje okuwangula obukulembeze insha Allah.